Bano be batuuze be Lukonge mu Gombola ina Kisunga mu disitulikiti y'e Mukono abazze ku kitebe kya kampuni esima amayinja mu kitundu kyabwe olw'okubonoonera ebintu byabwe kyokka nga abagiddukanya tebafaayo. Ekisinze okutabula abatuuze kwe kulira olugambo nti kampuni eno ebadde egenda kwasa amayinja nate kyokka nga baali bakkiriziganya ereme kuddamu kwasa amayinja gonna okuggyako ng'emaze okubayiririra. Abatuuze bagamba nti amayumba gaabwe gonna kati galimu enjatika, emmere tekyakola nga n'enkoko zaabwe tezikyabiika ate nga bwe zibiika tezaalula. Enju gye nsulamu erimu ebituli 8 etonnya tusula mu bituli sebo kati emyezi okuva mu gw'omusanvu omwaka oguwedde. Tolina w'olima era wona nsiko enyuma zaffe zonna nfu tetulawe tusula enkuba zo tukuba. Ente tulina ente ziwaka amawako gavaamu, enkoko tezaalula, embuzi zivaamu, n'abaana bennyininyini tetukyazaala. Abatuuze bongedde okutabuka omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Moses Kigundu babategeezezza ng'omuntu yenna alina okuyirirwa bw'alina okusooka okuleeta ekyapa ky'ettaka kwali. Bwe mutandikwa akati kalina kali kakoma omwatu omwatugamba twakoma mu ate kalina gye keeyongedde so kiri ng'ekyakibulayo kudda kukomawo wali otutuula tulabe gwe twakulaba biki ekikakasa nti wamaama ono. Wabula abaddukanya kampuni eno eya Multiplex Stone Quarry bagamba bo beetegefu okulirira abantu bonna abaayonoonebwa ebintu byabwe olwakwasa amayinja gano era ne bategeeza nga bwe bali mu kaweefube olw'okunoonya amagezi amalabu mayinza okwasa amayinja ne gatayonoona bintu. Tubali tugenda kukola demonstrations za mirundi 3 ne bayinginiya ab'enjawulo ba mirundi 3 tiimu ya ekwataganyibwa ku nsonga ezo eya district ng'eyimiridde wali ng'eraba ng'ewulira emale twadvising nti ekyalo likyalina musisi w'amaanyi kino ekyazzeeko tekyabadde ate ono asusse kati mukozese kino. Ndoli asabye abatuuze okubagumiikiriza basobole okunoonya ensimbi ezibasasula